This is from Parental Loko tambulidde lutya olunaku olwaleero omwagalwa omulungi ajeekomeddeko ku pijje kwali era nga mpanyingirawo kubanga tenkuweereza kansuubire nti olimaliraada sana yasa ye omukyala omubaka okuva wali eri emukono amanyiddwa nga Hon Betty Namboze bakireke n'omwami we bakireke bali mu kujjagana nti kuzaala kujjagana oluvannyuma lw'okuba nga tebafuna omuzuukulu asookedde ddala mu maka gaabwe katubayozeyoze eruuyi eyo so nga ate ye omugagga Lwasa takyali nno mwavu okusinzira ku bigambo ebiri ku street wano ya omugagga Lwasa twamulabye nga aweebwa ensimbi okuva eri omugagga omuto omu mu kibuga era nga yamuwadde obukadde 10 Lwasa yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ategeeza eggwanga nga ssente ze zamuweereddwa bwe ziri entono ennyo era tezisobola kuba nga ate zimalawo bizibu bye so asobola kuba nga azitwala butwazi mu bbaala n'anywako agamba nti ssente ezimubanjibwa mpitirivu ddala kakati ono bw'aleeta bu miliyoni 10 aba talina kyakozeewo naye ng'ate ku lugambo oluli mu nkubo kigambibwa mbu Lwasa tayabikangako era si mwavu n'akamu n'akatono ddala nti ekizimbe kye ekyo ekiriko Tavani Kick Club gy'omanyi awo eri awe Masaka nti munnange kyali tekikyakola ssente Lwasa n'ayiiya bw'otya bw'ayinza okutunda ekizimbe kino n'anoonyako ku baguzi ne bamubula n'anoonyako ku baguzi ne bamubula ng'alaba ekizimbe kimutuddemu kwe kusalawo agende mu bbanka yeewole ssente akisingeyo mu bbanka kakati nno ssente n'abanga azitwala ze yali ayagala mu kizimbe ekyo n'azifuna bulungi nnyo nnyini ddala bw'atyo n'abanga akirekera bbanka kati mbw'avaayo kulaga bbanka nti ssente zaamubula bbanka esobole okukakasiriza ddala nkituufu Lwasa yakola ki yayabika ssente zaamulema okusasula etwale ekizimbe nga ye bwe yali akibaze obanga bwe yali akyagala mbu naye tayavwalangako ebyobugagga bye ebirala bikyaliyo Justin ekizimbe yali akikooye kasitoma n'abula kwe kusalawo abeere ng'ate akisiba bbanka mu bukujjukujju okiwulidde ekintu ekyo olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yasse ne ttiimu ye bwe batyo kyaddaaki bakkiriziddwa okuba nga ate balaba ku basibe abali ekitalya era ng'ono avuddeyo n'agenda maaso okuba nga awandiika ku mukutu gwe n'ategeeza nti oluvannyuma lw'ebbanga oba oluvannyuma lw'emirundi egiwerako ddala nga batugaana okuyingira mu kkomera muno ku mulundi guno batukkiriza era nga bwe tugenze maaso okuba nga ate tusisinkana ku bannaffe abaasibibwa ekitalya ne tuwayamuko naye ekisinga okuba nga kyewuunyisa bano batutegeezezza embeera gye babayisaamu nga babakaka bakkirize bakole ekyo kye baagala kye baagala ki gavumenti kyeyagala bakole mbu gavumenti eyagala bagende maaso okuba nga ate babaako emivuyo gye bavaayo bategeeze eggwanga nti bagikola era bagikola n'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga mu ekyo babasuubiza singa nti banaakikola baakuteebwa singa banaakikola baakuweebwa eddembe lyabwe singa banaakikola baakuweebwa omudidi n'omudidi gw'ensimbi singa banaakikola baakuweebwa amayumba naye Kyagulanyi agamba nti bo bagenze maaso okuba nga ate babategeeza bano abakyadde bategeezezza abasibe nti singa munaakikola gavumenti mugimanyi nga bwe yeefuulira abantu mumanyi enkola zaayo egyamala obbakozesa emala ekole ki ebasuula awo ate oluvannyuma mukole ki muswale so nabo bo batyo bagenze maaso okuba mbu babategeeza nti tebajja kikola era ng'ategeezeza nti babagumiza babeere awo mu mbeera yonna bakkiriza nti bajja kukola ki bajja kuvaawo naye nga tebagenze maaso okuba nga ate bakola ebyo NRM byekola ki byeyagala bakole so nga ate olunaku olw'eggulo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde musanyufu bya nsusso era ng'ono yagenze maaso okuba nga ate atwanjulira omukulu amanyiddwa nga Viboyo ng'agamba nti ono takoma kubeera obbiwe wadde nti baasoma bonna wabula munnange bingi bye baayitamu era ng'agamba nti yabadde musanyufu nnyo okumulabako ku ofiisi za NUP nga yeesitudde bwantoga agenzeyo agamba nti agenze kujoyininga kiki kibiina kaakati memba wa NUP awedde emirimu Yes, Speaker wa Parliament omukyala Anita Among ku mawulire g'okubanga munnange yateereddwako envumbo n'ababaka ba Parliament ababiri yes yavuddeyo n'abeera ng'ate ayogera ku nsonga eno n'agamba nti ye tafaayo oba bamuteekako envumbo abantu abo talina kyabaagaza talina na kyabeeguyako wadde n'akamu n'akatono ddala naye agamba nti ekyo kye bagenze maaso okubanga bagamba mbu ebintu bye oba ebyobugagga bye byalina eyo nabyo bagenze maaso okubanga ate babisalako n'agamba nti nze nsinjewu
neewuunya kubanga ekisookedde naakagigendamu omulundi ogwo mu bulamu bwange bukyangamba naakagigendamu omulundi gumu gwokka ate n'ebyo ebibugagga bye bagamba nze sibirina nayo kebeere kapa bweti sigirinaayo kati simanyi oba bya bugagga ki bye baakutte ensonga eno nno yabaviddeko okubanga ate basika omuguwa ne leader of opposition omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi era nga gye kyaggweredde nga munnange balina engeri awo gye bagusiseemu gye njagala obeere ng'ate owulirako katono nnyo ate oluvannyuma tweyongereyo. Honorable Speaker, the issue of sanctions. In your communication, Honorable Speaker, you said you are not bothered and you don't care about these sanctions. In fact, you mentioned that the only visa you are concerned about is the visa to Bukedia. And so you don't care about the visas to the US and to the UK and so on. I'm now surprised why then you seem very bothered, because if you say you only care about a visa to Bukedia, why do you seem very bothered and angry about this issue? I think it should not bother you, right, Honorable? I am not bothered at all. I am talking for 48 million Ugandans outside there. That's all right. And I am representing, I'm sitting on this seat for the 48 million Ugandans there. And secondly, I don't get handouts from those countries. If you're saying you're only bothered about a visa to Bukedia, then you shouldn't be consumed by this issue, right, Honorable Speaker? You shouldn't be, because you also seem to be rallying us to join you in being angry over this matter. Order. Because your answer is Bukedia, right, Honorable Speaker? But what I'm also telling Love, that Love, don't even deceive yourself that I am hurt. Me, the Anita I know, me, to be hurt over those sanctions, forget. Oluvannyuma lw'embeera ey'ebadde mu paalamenti yasse pulezidenti wa Joel Ssenyonyi omukulu Kyagulanyi Ssentamu agendeddewo ku mukutu gwe n'amugamba nti Joel Ssenyonyi oli fire oli muliro guli gwennyini n'amwerawo credit ate nga ye minisita omulonde omukulu Ssaabavulu Balamu jjukira nti omukulu ono nga yakatuula mu ntebe y'obwa minisita bwe baba yajja n'omuliro mungi era n'asuubiza bannayuganda nga bw'agenda okuggyayo abasibe abo aba NUP n'abo abaabula nti agenda bakolako era lisiti n'agisaba waliwo awo engeri y'okukaayana ng'abantu bagamba wamma weebale Balamu otuyambye era biki weebale baveeyo ekkomera teribeerekamu weebale taata basinza Balamu abasobola okumusinza lisiti yamuweebwa abasinga baali bamanyi nti temuweebwa wabula Joel Ssenyonyi yagimuwa weewaawo ebbanga ligenderedde tebalaba bw'ayogera ku bintu bino wabula okubanga ate yakola kimu kyokka kyakuvaayo n'ategeeza nti kye yazudde abantu abo abasibe bizinesi yane eya Bobi Wine awo yakoma okuvanga ne kwolwo tanyeganga ku bintu ebyo kaakati nno kye tugenzeemu kye bayita okubanja abantu bali wano bali mu kubanja abantu waliwo avuddeyo n'abanja Balamu nange nti bannange watugamba ku bantu abo naye what happened jangu obeeko ky'otugamba naye Balamu wasaba lisiti y'abaana abaasibwa nti ogenda kubata lisiti neekuweebwa bwe maze okuweebwa wiikisi zeetoolodde tozoogerako tukulaba oli mu bintu birala leeta abaana tosirwaza naawe fana nga bwe nkugambye nti ssaawa ya kubanja yasse twalabye Lord Mayor nga bw'ati akwata ekkubo ogenda India abeere ng'alongoosebwa omugongo era nga bategeezeza nti the operation yabadde very successful okiwulidde kaakati nno waliwo era avuddeyo ng'amubanja agamba nti nedda Lord Mayor ava mu bintu by'okwerwazalwaza ono katemba twamukoowa jangu obeere ng'ate okola abantu kye baakulondera va mu kwebuzaabuza ssaawa yakola ki yakubanga bawanulayo bantu gwe Lukwago tambula okomewe waka Lukwago bi politics bya mwere byagwako gwe Lukwago eilafa kino munsonyi wemwe abantu ba Lukwago oba Lukwago ofa gwamanyi Lukwago komawe wakokole byo ino kola buli wabaawo contradictions e Uganda nga waddusa mu ddwaliro okanya eyo sympathy yaggwawo Lukwago komawo noonye ebyokukola politics wamu yaggwako Lukwago tetukyalina sympathy vote Lukwago tetukyalina Lukwago komawe wakokola ebintu
Lukwago ebintu bikomye mugambe Lukwago funa pain kilo komewe wakokole bwoba oganye bumule byo bwoba uyo oli mulwadde nnyo nga tokyasobola resigning ove mu byobufuzi. Lukwago muganda wange twabuuka nkugambye ne NUP yatubuusa kati eri ku kalani. Lukwago biveeko okomewe waka waliwo oluyimba lwa mama nyamba olwa mubiru luyimba ki yamugamba biganye munnange biganye aganya abuuse. Lukwago komawe waka banenge mugambe Lukwago komewe waka bwoba tokomawo waka kalefa. Lukwago ebyo bipolitics byensonyi kale bannange Lukwago oswadde Lukwago oswadde Lukwago oswadde kalefa. Ebyo bipolitics byammwe ebyo bye mulimu ebyo bannange twapudetinga software yamukyali mu bisoftware ebikadde. Mbu mulwadde twali Lukwago oli mulamu mbu bamuggyemu eggumba. Omuntu gwe baggyemu eggumba simumanyi erya bbunwe simanyi mbunu eryesabiro atunula bwatyo nga gwe apozinga mu bifaananyi ku buliri. Lord Mayor nga tumumaze yassa owa Nambole naye n'abanga ate agguka agamba nti yagenze ku mupiira naye teyagenze kulaba mupiira wabula yagenze kulaba ensimbi ziri obuwumbi 98 buddala bwakola ekyo kye bwalina okukola oba bwakola birala era ng'ono naye yavuddeyo ng'agamba nti mutubulire ssente wawe zaalaze kubanga okusinziira ku kye nnalabye wano buwumbi 98 tebulina bwakoze ki bwe bwatudde wadde n'akamu n'akatono ddala. Kati bo balowoozezza ffe twali tugenze kulaba mupiira kumbe ffe twagenze kulaba obuwumbi bwaffe 98 bwakola mulimo ki. Mukama Katonda abasajja baatubba abayaye baatubba ne badda ne mukati ne beggama. Kati nganze omusajja yasoma mathematics obuwumbi 98 tebusobola kukola renovation buba buzimba kintu kirala ekyasinze okumala enviri ku mutwe n'enseka n'engwa n'eddalu omupiira gwasose gwagenze ne gugwa ate nga toyi zikyasobola okufulashinga toyi nga tezifulashing tugamba sente zalagaluddawo okumanya bana abasajja baatubba ku sente zonna basooka kuzimbako akedi na apartment zaabwe ne bajja ne bongerako akalangi oŋŋamba otya n'omupiira ogw'owabweru mwagusiga busizi langi mwalimu n'ogula omupiira omupya. Buno bubbi bwakunala buno bubbi buli ku Pro Max ekyamaanyi bayongera ku lightening ntegeeza mataala ne basiga akalangi ne bateekamu n'obutebe pozi ne bakyusa ne kakapeti kali ke bazanyirako ku buwumbi 98. Omanyi sente y'omusolo eryawo omanyi yagenze eryawo empitirivu ogenda okwekanga nga basukako ku sambuto zaabwe ne balyoka batereeza ekisaawe. Renovation kirina enjawulo n'okuteekawo ekintu ekirala. Obuwumbi 98 buzimba kisaawe kirala tebutereeza tebusiga langi. Basajja mmwe mujja kubireka n'abaasooka we baakola tebabirekaawo mutubba naye baaba kaseera kajja tuuka. Nakugambye nti tuli mu kadde ka kubanja tubadde tuli awo abangi bambi gwe bakazaako mbu matamabbuuku abamu mpulira bamuyita gawuta masimanyi lwaki naye ng'emanya g'empulira bamuyita naye nga nze mumanyi nga Mr. Mataye omwami ono naye yavuddeyo naye teyatalizza Katikkiro wa Buganda amugamba nti munnange byonna byokola bikole naye twagala Kabaka naye abanja okubanja kuli wano olunaku olwaleero. Mayiga omukazi yetwala naye tuwe Kabaka waffe ssebo. Twakimanywa omukazi wa muzaalamu abalongo ababalongo tumanyi babo ssebo si ba Kabaka. Walaba nga tekikumalidde omusajja ne mumuwa obutwa bwagana okumutta n'ojjano n'otulimbalimba nti alajje nga tumaze okubanja Kabaka tali mu mbeera nnungi
obutwa tebwakumalira tebwamutta kati wasazeewo okumuwamba buwambi ssebo mayi bagamba akwagalira omukazi akwagaliza ntaana naye nga kikusumbwa kiri kimu mulaba nga temuyina ngeri gye mugenda kukuzaamu baana bammwe ng'omusajja oyo akyaliwo mulamu kyova olaba okola ebyo byonna byonna okozesa amagye agakuweebwa ng'okozesa okuwamba kabaka waffe naye ffe twagala ekintu kimu kabaka Ssaabasajja kabaka tumwagala oba mufu oba mulamu kyetwagala mayiga kyokka. Nga tuvudde mu kubanja tugenze ku bakoowu abateeguye essaawa eno yes amazaalibwa g'omukulu Dr. Jose Chameleone twagalabye wabula ng'ate omukulu ono yavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate awa speech bannange mukoowu muko agambako oyo okweguyako oyo okwesiba ku bantu ye talina na budde bwesiba ku bantu okiwidde sigenda kuba ng'ate mwogera bingi ngenda kuba ng'ate mukutuusaako munnange omwewulirireko mu bigambo bye ate oluvannyuma tweyongereyo. 20 nga tulikaabulira. What do you want me to do? Embaga gye mutona helikopita nayina emyaka 27. Ennyumba gye nasooka okuzimba esekuku nayina emyaka 24. Bwe naweza emyaka 4 nayina ennyumba mu Amerika. Sikudala. Okay. N'emyaka 45 nkyategeera. Bannayuganda. 45 comes with the resolutions. 45 egenda okutegeera okuki okupya bw'oba tonjagala nange sikwagala. Tebyagala nze naba mu life yonna nga neekula bweguzi ku bantu neekula nedda ssebo ebyo by'abantu abatalina success. This success story from nothing to something, from zero to hero. Sijabera nga neetonda yensonyiwa mukama wange no. Sikwatangako mizigo wange muleeta mu nnyumba yo. Nze nakola kafamase kange kalimu eriwoonya olubuto, eriwoonya omutwe n'ebirala byonna. Kakati bwe jjangu okule obw'obumu abatayagala kugula ite simple muleke emizigo akamera. Naye nga mbaagala nnyo mwena Uganda people. Ffe mayinja Uganda kweyimiridde musically. Muze radio yavaawo paka tukyamukabira. Kati bwe njala okuba nga faananyi bwe ndivaawo kiba different story. Different story. Kyova nti ndi mu bwangu njagala nnyo okukola story yange. Manifesto. Kati bwe weewunye mbeera ku internet nene Airtel ne MTN baluvu. Ennaku zino ze tukubye emabega yassa omukyala Namukwaya abadde mu bu interviews obwerako ddala wabula ng'ate abadde atuwa ku gyenvudde wewe yajja atya okubeera Namukwaya okubeera Spice ow'ettabu biki bye yayitamu munnange n'atutotoya naye nga munnange naye ayinayo kukuka story akaagala okwefaananyizaamu akafulufiga ebyafulufiga byali eri mu bikata bya lumonde mu bitooke kaakati ono ye bambi atugamba nti ku ssomero yasanga embeera enzibu ddala ticca wa agriculture yafuuka ticca wa agriculture naye yamukwasaganya nasobola okuba ng'ate asimattuka ssemaddu simanyi abasajja omuze guno gubalimu muyitirivu ddala omuze gw'okukwatakwata abaana mpulira ng'obusungu nina bungi waliwo gwe nnalabye yeekakatise ku mwana musajja mukulu mukadde bamukutte ate awoza mbusimanya n'abamukutte nabo babadde bamubatutu nti ate tusasule miliyoni 5 bakukwatidde omwana ate miliyoni nange anyways mukama yasinga okumanya naye ng'oyo naye munnange yatunyumirizaako butya bwe yasobola okuba ng'ate asimatuka ekibambulya ky'essajja essomesa eryali lyagala okuba ng'ate limwefunza awo nno w'osaasirira girl child naye nga baboy child nabo bakomplaininga mbu nabo babakwata lwakuba mbu bo basirika naye ng'era kituufu bambi nabo waliwo abayita mu kusoomoozebwa ekintu ekyo nakyo temukibuusa maaso ye omukulu amanyiddwa nga Bizina Tete oluvannyuma lw'okuba nga yaleeta ensasage ye kaakati neggwako nga wamanyi Uganda ekintu
kibaawo ne bakititibya ne bakisakanya naye ne bakuwamu eddakiika 2-3-5 nga gwe bakwerabidde ng'ate bakuttedde omulala kakati bizinesi tetalaye bamwerabidde bw'atyo n'avaayo ng'agamba nti mwamulaga omukwano mungi mumubanja kye bayita konsati era abasuubiza nti wali erugogo omwezi ogujja mumuwemu ennaku ntono nnyo agenda kuba ng'ate ababulira date tagenda nakulanga nnyo okumanya yeserebu wakabi abakube ko ali ekivula erugogo olaba omuntu wakola ki bwayiika basobode banyabo bampita bize na tete fire daddy. First of all mbebaza obuwagizi bwamwe banaye mwebale omukwano gwe mundazi waneeno mwebale era abasinga munsabyeyo concert. I mean messages zibadde nyingi mu inbox busy na tete tukoleyo concert ne wankubadde nga sinabakuweza nyimba nyingi. So njagala bategeeza basebwe ne banyabo nti okusaba kwamwe kuwuliddwa n'olwekyo omwezi ogujja omwezi ogw'omukaaga nga gutandikaawo tugenda kulonda olunaku tukyali mu booking Gogo Cricket Oval just tukyagira ne management tuwa olunaku lwe tugenda oteekako concert naye nga omwezi gukonfamingiddwa omwezi ogw'omukaaga gwe mwezi ogujja Lugogo Cricket Oval. Mwebale nnyo bannaaye mwebalire ddala era nange sigenda bayiwa mwebale obuwagizi bwamwe. Respect. Ekyo kyolengera si kirala eyo award yes yaweereddwa omukulu amanyiddwa nga Kwef olw'amatuuge munnange mbu baamusiimye olw'okuwuliranga ensonga z'abalala tenazigusa. Jjukira nti ono abadde mu lutalo nno okumala akabanga era ng'akyalulimu n'abaana okuva wali mu kabira ngamba abafangoni naye ga abaze bafolowinga mu bafolowinga kakati basazeewo kubanga ate bamukolerayo award efaanako bw'etyo basobole okubanga bagimuwa bo abakola ki abamuwagira ku side eyiye. Eyo ng'akujjayo omukyala amanyiddwa nga Naira Ali yavuddeyo n'agira maaso okubanga ate ategeezanga bano banneekolera gyange b'oyinza okuyita bamalaaya ab'okukuba ab'oku street nti kaakati bizinensi zaabwe tezikyaliwo okitegeerezeza okugenda ku street beerange nti munnange kubanga bizinensi zaabwe abasinga obungi bazitutte wano ku mikutu migatta bantu kubanga munnange abantu baafuna ki baafuna amasimu okwo kwe beekolera delivery yeekuba bwekubika faananyi kalungi oba kutuula mu kafiuta wali n'akola ka video omwana najja mu box n'alamuza ne kiggweeraawo ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Julie birungi yali muteesaasira munnange yavuddeyo n'ayogerako ayina ensonga zeyayogedde zandibanga zezamujja mu bufumbo. Mukyalo ono yagambye nti obufumbo tebuli ku bulumbaga nnungi, tebuli ku maka malungi, tebuli ku baana balungi bemuzadde, tebuli ku mmotoka nnungi, owabula kyebuliko kyekyokubeererawo munno mu ddwaliro ng'alwadde n'obeera eyo n'ojjanjaba, kyekyokuba nga mukola essaawa empanvu anti munoonya okuba obulungi, kyekyokuba nga mutoba musobole okuba nga mukola ki mustruggling musobole okuba nga mubeera bulungi mu mbeera yonna, kyekyokuba nga buli kaseera musasula bills zino ziri, kyekyokuba nga munange weekuumira muno ole tato yenda tokolaki ebyo mubeeramu okitegeera. Naye agamba nti ekiseera kituuka nga mbutuufu bino byonna takatakataka owulira okoze ki omukooye era ng'agamba nti bwe kigaana awo omuntu waava n'akola ki n'aweta. So twandibanga tuli awo naye nga ye mu ngeri ennyango agezaako okutusiigira ekifaananyi butya bwe yava mu bufumbo byandibanga bino bye yakoowa bino ebyokubeererawo munno nti ate oli awo oli mu ddwaliro mulwana na bino mulwana na biri you want to make ends meet naye nga bigaanye okiwulidde naye ng'ate eyo nayo sijja kuba ng'ate nkulisaayo ye omukulu amanyiddwa nga Jostede yavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate awandiika obubaka ku bawalabe agamba nti ayagala okukola kyonna kyonna ekisoboka mulamu bw'abawalabe abeere taata oyo eyeegombesa mulamu bw'abawalabe agezeeko kubanga abeererawo mu buli mbeera n'okugezaako okuba oba olyawo okuba protecting eri abantu kubanga abantu munaye bapretendinga basmilinga balaga nti bantu balamu naye ng'ekyamazima nti balina emitima emibi egy'enjaba era munda bakyamu nnyo bakolera ddala abantu ebikyamu so ayagala kugezaako kubeera taata oyo n'aprotectinga abawalabe mu mbeera yonna. Abakyala bano bolaba bombi bali wansi wa management y'omukulu amanyiddwa nga Jeff Chiwa ayina abawala awo abawerako ddala bajjo biranda bonna bali eyo bangi awo naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Penge oluvannyuma lw'abakyala bano okuba nga te bate ebifaananyi bino yavuddeyo n'ayogerako ebigambo bino yagambye nti mulimba okuggyako nga mufumbiddwa mu ndongo mugenda kuba nga ate muwangulayo nziku nambwa bino obsessions yabikola naye eri watudde n'agamba nti omuwala ayingira endongo ng'alowooza abawagizi baagala bakunamira musaasi
amuliisidde olaba Pinky eyalina talenti dunia ya muzira Jeff Chiwa akkirize kigenda mutwalira time replacing Shiba okitegedde so mu ngeri emu agezaako okubategeeza nti ne banaakunama batya nga balowooza nti ebigenda sikiriza abawagizi bakoowu nabo bakunamira ebyo si bye baliko okitegeera naga Pinky wuyo yajja ne talanta ye ng'ayimba bulungi nnyo ng'ennyoza naye okunama yagezaako byonna yabikola naye era kyagaana so Jeff Chiwa ajja kutambula kimutwalira ebbanga okufuna omuntu ayinza okuba nga ate adda mu kifo kyani kya Shiba. So nga ate yo mukulu amanyiddwa nga Kasukuku Kuwazabanga yavudde bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate ayambalira abasumba mu interview emu bonna yabagasse kanywa era nga yategeezezza nti ye yakoowa abasumba bano baafuuka balimba bakuba endigo oluseke ne ssente ze babajjamu bo ne bakolamu ebyabwe bwe bagula ettaka batandika kumanyira ndiga nga bazigamba nti gw'omanyi gye nvudde kyokka ng'endiga ze zizze nga zisonda bwe bakuba enseke zaabwe bamaliza baguze zi Range Rover kyokka ng'endiga ziri ku bigere kw'eggamba yagamba yakooyedde ddala abasumba otherwise baava ne kumulamwa be babuulira tebikyakwatagana basiza obukyayi bannange Kasuku alina obusungu ku basumba era nga yamaliza agamba nti at least ko abantu abatalina nnyo lugezigezi bwe kituuka mu ddiini be basiraamu wamu n'abakatuliki naye nti bana abasumba balimbalimba mbu bawonya abantu ne bafeekinga bimirakoozi ebitaliiyo mbono simanya amugjeeko ekizimu kino simanya amugjeeko kiri naye nga alina kyo sensimbu bya bulimba so mukaawu nnyo eri abasumba buli musumba yonna waali message eyo Kasuku agikuweereze kutulemu bwedda. Olunaku olwaleero tulina baby girl yes yazaalibwa wabula nga message ye ngenda kuba nga ate ngisoma bulambalamba egamba nti happy birthday to my incredible omuwaifu ow'omukwano nasiwa esi the love of my life, thanks for taking care of me and our beautiful daughter, wishing you a day filled with love, joy and all the happiness in the world. Nze Paul Lwasa okiwulidde ekyo Paul Lwasa agamba nti akuyagala ebitenkanika esi era nga kwebaza okumulabirira munnange balwasa balina omukwano badde sikimanyi ekyo kubanga oli gwe mmanyi lubyanza ate ono munnange yakulaga nti asibidde wamu awo manyi omwami buli lwavaayo oba omukyala n'akulagayo mu bangi onywereza ddala n'ogamba nti wano nno wandiba watuufu kuba abasinga obungi baagala nnyo ebintu byakye by'okukuutiriza anyways sigenda kubanga ate awo nawo nkulisaawo yo mukuru amanyiddwa nga mwami Lutaya Shakibu gwe njogerako tumumanyi bulungi nnyo nti omukulu oyo boxer era nga gye buvuddeko awo yeebaza omukulu Bobi Wine okubanga munnange amuwadde ekipawa mu gundi ye mujja neye n'ey'ebikonde kakati omukulu ne yavuddeyo n'ekiteeso n'agenda mu box ya Harmonize jjukira Harmonize tumulaba yenna yasiba ebinywa kakola emiwula ayina wano na wali bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate amusaba bakoleyoko ka friendly match ekikonde nga kya friendly okitegeera akasente akanava nti munange bagende maaso okubanga ate bakawa bana abantu abeetaaga obuyambi like donation bakadonating mu ngeri efaanako bwetyo Harmonize nno yamusekeredde n'amugaa nti mukwano ka friendly match okogeddeko naye ndowooza tunaagenda n'okukatuukako nga wakyusiza dde ebirowoozo byo naye ng'ate ye mukyala we ngamba mukyala Lusaya omukyala Zare munange yavuddeyo ku mazaalibwa ga mutabani we ono omuto kuba n'abasatu boolengera wano mazaalibwa ga mukulu oyo n'agenda maaso okubanga ate bambi asaba mutabani we n'agende hawutu n'aga nti ayagala nnyo batabani be bahavinga fani naye ayagala kubalaba naki n'abawala so kimuzaamu nnyo amaanyi nga maama singa abaawulira nti balina baki ba girlfriend naye ebyo ebyokubeera awo nga tebamubuulira nako kimweraliikiriza ate munange bw'awulira nti balinayo ba girlfriend kimuwa n'essanyu ng'omuzadde n'amanya nti abaana be tebakola ki tebavuga mpanka okiwulidde ekintu ekyo naye abantu abamu balemereddwa okutegeera zalira balabyeko nga bayomba awo ng'agamba nti ni maama asindika batabani be okwagala abakyala bonna be baagala mbase mutegeera naye omukyala tagamba batabani be kugenda kwenda wabula agezaako kubalaga nti balina okubeera n'abakyala babeere abaami baleme kubanga bakola bya Sodomu naki nagomola kye kijja muwa essanyu ng'omuzadde anyways nkyapiza nnyo nange ebiseera ebimu neetya naye nga ngezaako kubanga nsambyako budde gwe lwawulidde nga supiidi yayiriyiri omanya nti amawulire gaba mangi nga gankutte naye ng'ate we gaba matonotono mbeera mukaka mu nnyo nga bw'ontegeera mbadde pijjaho okubanga ate nkuweereza yassa omulungi omwagalwa gwe katusaba oyo atakuumira mpeera asigale nga ffenna atukuumye butiribiri mubeere bulungi mweraba. Okay, so where do you think you're going so dressed up like this? I'm going to eat. With who? My friends. Tell me the truth. This is my friends, mommy. Girls, right?
No. You know we can talk about these things. I don't do that. You don't. What? Yeah. I'd rather hear you say you're gonna go out eat with girls. Oh, my friends. You know, it's this generation is messed up. We want to see you going out with girls. I don't mind you people dating Just be girls. honest about it, Joe. Exactly. Relax. I'm fine. So you've got a date. I'm going out with my friends, man. Do you have a date, Quincy? Thank you, Rafi, for updating me. This guy's confused. I'm happy. Go see girls. It's nice. I love it for you guys. Because the next thing I'm going to be shocked. Ooh, someone is dating a boy. Hey, damn. Go see girls. As many as you want. I'm happy about it. I'm okay with it. Yeah. Go get you some girls. Make sure they're pretty like me. They're going to age like me. Beautiful like me. Smart like me. Hardworking like me. Yeah. Shut up. It's not about you. Shut up. Shut up. Thank you. Shut up. Shut up. Shut up. It's not about you. It's not about you. It's not about you. Not today. Sorry. Bye. 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 Bye.